Maranta Kasiria Baba, Maranta Kasiria, Ayanta Krabagota Bragabo, Makata Krabagota Bragabo, Tandiko Kotebwa, Tandiko Kotebwa, Tandiko Kotebwa, Ibia Quata Bicute, Emizime Jukubadeko, the Kajina Bemurilo, to Jochana Murilo, to Jochana Murilo, every take every Kubadeko, every time baby Kubadeko, and Dogeri Kubadeko, every Sirani Kubadeko, Tulagina Musimo, Tandiko Muta, Tandiko Tomo Kazu, Ta 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 Ta, Tomo Kazu, Tomo Sajoy, Emademi Kusranya, Mademi Kakechiro, Emademi Kuasa, Emademi Kusana Mobuana, Yakuleme Somulimo, Yakuleme Sokobako Chokora, Yakuleme Sokobako Jolaga, Milagira, Maringa Yesu, take him Ikonoaguru, take him Ikonoaguru, take him Ikonoaguru, take him Ikonoaguru, Kola Yesemini Sound, Kola Yesemini Sound, Kola Yesemini Sound, take him Ikonoaguru, Kola Yesemini Sound, Nambia Kola. Take him Ikonoaguru, Kola Ngaudiweka, Kola Ngajoliweka, Kola Ngajoliweka, Kola Nedobosenteni, Ekakiambe, Batima, we are called Gamba Yesu, 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 Yesu. Yes. Mikono jireke. Onsasire tata. Tosasira mikono ejo. Onsasire mukama. Singa kusasire nakuze bisatu mwenkaga mwetane ziri masogo. Yes. Tozizanyira keshawe nesiya zanyirako. Tosagira. Ene dachika je batwala omwaka. Ene dachika je batwala na kubisatu nkaga mwetane ziri masogo. Yes. Mazima ngoma zokola Yesu oyo. Yes. Batimayo bwe yamuko. Batimayo yayimirira n'agamba muyite. Mumuyita che esawe no lekakwite bwe yamuyita yambuzo oyagala kukolera ki oyagala kukolera ki oyagala kukolera ki tandiko kyogera kati tandiko kyogera kyoyagala kukolera tandiko kyogera oyagala kukolera ki mu 2019 oyagala mukama akole ki kyogere kyatule kyogere ayagala okuwonyezebwa gamba kuona ayagala okusumululwa gamba kusumululwa ayalemerako emizimu mugambe Yesu nsumulako emizimu gino ayalemerako obwavu mugambe Yesu njagala kuwona bwavu ayalemerako eddogo mugambe njagala linte koyo kutambuza ebigere mugambe Yesu koyo kutambuza ebigere nange njagalayo ku mmotoka akoyo emizigo mugambe Yesu koyo emizigo njagalayo ku nnyumba taata ayagala okufumbirwa kyogere ayagala okuwasa kyogere ayagala okutambula yogera njagala kutambula mawanga kana akadde ke bakyogera Yesu n'abuza Batima oyagala kukolera ki taata akadde ke kano mansula ebyamagero akadde ke kano Yesu mansula ebyamagero samula ebyamagero kasuka ebyamagero abaana babibake twala amafuta ago twala ekisa ekyo twala ekisa kya Katonda ekitiibwa kya Katonda omukono gwa Katonda amafuta ga Katonda amaanyi ga Katonda obusobozi bwa Katonda ekitiibwa kya Katonda akola ebikolo leka abikolere Katonda asumulula leka akusumule Katonda agabira abantu emyaka agugabule Yes. Chikolere. Emikono gireke wagulu togisasira. Keep the hands up. Eggulu limaze okuka. The heaven is down. Bible egaye guno gwe mwaka ogw'abanunule bange. This is the year of my people. Atazaalanga kagenda kuzaala balongo. Mu linnya lya Yesu. Never given birth, they're going to have twins. Atavuganga ku mmoloka agenda kutandikira mu mpya. The one who has never driven a car, you are going to begin with a new one. Atalinnyanga nyonyi tagenda kuddayo kulinnya baasa agenda kutambulira mu bire. If you have never boarded a plane, you are going to board it. N'olw'ensonga eyo bino biwulire. Therefore, listen to this. Bishop agenda kutwala ku kitundu ekirala naye kino kiwulire. Listen to this. Teeka omukono mu bbanga. Put up your hands.
kanula amaaso tunula Open your eyes wide. tunula babuuza bagamba Ibrahim nti yimusa amaaso go kaakano. They told Ibrahim, raise your eyes now. Otunule ng'oyima mu kifo w'oli. And you see from the place where you are. Amaaso go we gakomye okulaba. Where your eyes will stop seeing. Nkuwaddewo. I've given you. Engalo sinnaziwulira. I've not heard a clap. Wulira. Listen. Si capital wo gyakomye obunene. Not the largeness of your capital. Naye amaaso go. Where are your eyes? Kyonna ky'ogenda okulaba mu 2019. Whatever you're going to see in 2019. Katonda yeeyamye akikuwadde. God has blessed, He has given it to you. Amaaso go we gakomye okulaba. Buli ali wano bw'alaba boda gy'afuna. Amaaso go we gakomye okulaba. Okulaba wenkuwadde. Ekitegeeza nti ku mulundi guno gwokka guno Katonda tayagala kukozesa lukoba. God is not going to use string okupima kyayagala okuwa. to measure what He's going to give you. Amaaso go ge gagenda okukola ng'olukoba. It's your eyes to work as a rope. Gye gakoma gy'akuwa. The extent of your sight is what it is. By'olaba, ulira, by'olaba by'otwala. What you see is what you take. Mbulizo yawulina nti olaba ki? Ask your neighbor, what do you see? Mubuuze nti olaba ki? What do you see? Malaysia badde yagala okwogera. Kikino ogenda kukwata ku maaso go bw'oti. You're going to hold your eyes. Bulijjo olaba kalaayi esiika paani. You have been seeing a client. Ku mulundi guno Kati alabe ku restaurant. amaaso go galabe wooteeri. Now let your eyes see a hotel. Yogera nange. Bulijjo alaba kyalaani. Bulijjo alaba kyalaani oyo. Ekitunga sikaati. Kaakati labayo ku botiiki mu linnya lya Yesu. Yogera nange nti 2019 oze nkulaba. Oze nkulaba. Era nkulabye nga bukya. Era nkulabye nga bukya. Olwaleero Today, amaaso gange gakyuka. my eyes are changing. Sigenda kulaba jjajja bye yalaba. I'm not going to see what my judge Sigenda saw. kulaba taata bye yalaba. I'm not going to see what my father saw. Sigenda kulaba maama bye yalaba. I'm not going to see what my mother saw. Ndaba. I am seeing Ndaba. Ekizimbe kyange mu kibuga. Kyengenda okulabira kyekino. this is what I'm going to declare. Munawogere Katonda eyayamba Yakobo. Nyambanga butya. Eyakyusa erinnya lya Yakobo. Kyusa eryange. Change my name, O Lord. Eyawa Yakobo obugagga. The one who enriched Jacob. Leeta obwange. Bring my riches. Baba mugamba nti If they ask for a cow, jukira yali aweze ente emitwalo ng'ebiri yali ayinza okuleeta engalo 10 awo. he had 20,000 cattle, he would have brought 1,000. Kanaga nti si buli kyogenda okumpa nti kingenda okutwala. Ngenda kitwala. Mpa ekisinga okukuluma. Mwana katuwulira. Wamma kankuwa amagezi. Mwagala binaakola oba oyagala bikola akolamu. Oyagala binaakola. Jayo akapapula akasinga obunene mu nsawo yo. Get your biggest note in your bag. Obanga Sente zange zanazo. sikanvini ogatta obuwerako. Bw'oba oyina katonotono nga kakoze gatta obuwera. Gatta. Tabuka. Eno ye 2019 kati ku makya. Tabuka. Kano kankubulire. Abakuloga. Those who are bleaching you, Abawugula emikisa gy'abaana ba Katonda. those who are taking away the blessings, Kajjeeyo. Ababba emmunyeenye yo. those who snatch your stuff, Abakyusa amagenda. Abakyusa amagenda go. those who change Abeddiza your ebibyo. destiny, Basuze ku nsozi Ku miiga. mountains, nga bookya nte. roasting Saagala atambula nga ddeeri, njagala atambula nga jjengo. Bw'aba omutwalo kakyakutyemula omutima. Naye abakuloga basuze bayokya mbuzi.
bayo chanta ajochana nesirira ne bwawo ngeno bwawo bule munyenyeyo bwawo bule mikisa jo bwawo la 19 gonna n'okukabiramu akati bali abatambula balaga oba babadde ki alowooza nti enkuba kikulu nnyo enkuba ate yemuyamba emunazaako 218 wamma teeka mubanga kyoyagala okuwa abaveeko kiwanike mubanga booti oyinza okwagala okwewala enkuba kwata emitwalo 10 bulya n'ekino bw'oba otuuse twamaze dde okuwaayo ebbaasa If you came when you've given up the envelopes, bbaasa eyo gijjeeyo remove the envelope. kadi eriko ebyokusabiramu byonna Your card that has your prayer item, gijjeeyo put it out. kati wano yakobo This is where Jacob, erinnya we likyukira his name changed. teeka waggulu bishop alangirire Lift your hand. katonda gwagabule abantu emyaka wonikamu ne wabaawo omwaka ogukyusa ebyafaayo by'omuntu yusufu tumuwulidde We have had Joseph. yali mu kkomera He was in the prison. naye waliwo omwaka ogwakyusa ebibye There's the other changed his things. yali omusibe The one who was a prisoner. ne bukya ku makya nga ye prime minister The morning was a prime wano minister. waliwo ayazze atambuza ebigere Someone came by foot. naye ng'omwaka guno anaagenda okudda wano But by the end of this year, you come naye back. anaapaakinga kubanga tukomawo guno mu desemba waliwo ayazze nga muwulu Someone came along. teyazze na muntu You didn't come with a partner. anaagenda okudda wano You come back here. tadde yekka Not anaaba alina omwami but with your husband. anaaba alina omukyala waliwo gwe badde bakozesa Employed. anadda wano n'abakozi be You'll come back with your employees. anadda wano n'abakozi be nga ye yakozesa nga ye yakozesa ekyo kyange taata wiriza ensiga abaana bo gye baleeta omukisa mutalina alina mukama akuwe feeva nga buli akulaba akwagala era ng'obukubo bwe bwe butonyerera n'omukisa gwa katonda gukutonyerereko gukutonyerereko omwaka gwonna January, mu February, mu March, mu April, mu May, mu June, mu July, August, September, October, November, December. Omukisa gwa Katonda gukutonyerere tonyerere tonyerereko mututte ya Yesu. Jesus is kuba aleluya wulira Listen. bayibuli ega nti yeriko nekigwa The Bible says Jericho fell, buli muntu n'ayingira mu kifo we yali and everybody came into by the place they were. ekituuti bwe kikubeera sayidi eno If the Pope is side, teeka sayidi put it there. teeka sayidi Put it there. teeka sayidi Put it there. ng'oteekawo yogera bino As you speak, say, gati with 2019 siikwavuwalire so 2019, I'm not going to be poor. sooka okyogere 2019 siikwavuwalire tiwali anabba sente No zange one will steal my money. teekawo nga bw'ovaawo nga balala bajja abakebezi mujje mutuyambeko olw'okubakuba bw'omala okuteekawo emmabega mpolampola banno bakuyiteko gwe kasobola okuteekawo emmabega mpolampola banno bakuyiteko teeka gwe buli kika ky'owulira nti okyetaaga guno omwaka bayibuli ega nti omwaka ogw'abanunule bange gukoze ki waguza ove mu tenti abamanya bayibuli y'omulinye waggulu ku kituuti tulyoke tubawo ekyapa aba Kingdom Media nammwe abeetaba mwezi empaka mulinye waggulu ku kituuti wabewo omukebezi ajja nyambe kwana kasonda Events Committee omukulu Gerard Sekamwa ne ttiimu ye yonna ya Events Committee mwe mba musookawo teekawo nga bovaawo muveeyo mu tenti buli muntu akubibuddwako enkuba eno ng'awaayo Events committee members. bwetyo enkuba y'obugagga ekutonyere mukuba aleluuyo leeta ebbaasayo bw'oba gye wasigazizza nga bwetonyerera bwetyo bwe gutyo omukisa bwe gugenda n'omukisa bwe gutyo bwe gutonyerera